Hi. You just survived. This man here just survived a bad accident. Budde bonna omukyala akyuka, she kicked me. That is not true. I actually almost lost my life because of it. You know. We thank God. Mbaniriza nnyo mwenna abeekuumira ku CO Michael Uganda. Eddie Kenzo ne mukyala we Fiona Nyamutoolo basimattuse okufiira mu kabenje. Ate yo ewa Susan Makula amaziga meereere afiiriddwako maama we. Ebyo byonna ngenda kuba nti ate mbikutuusaako mu bujjuvu wano ku CEO Michael Uganda YouTube channel. Nkwaniriza nnyo gwe wenna agenda maaso n'okuba nti ate otugoberera yonna gy'osinzira okuba nti ate otuwuliriza. Oli bweru, oli Dubai, South Africa, America, Uganda, wano Kenya, Tanzania, mugamba muti agigenda gita gye mutuusaako engalo. Kansubire nti buli omu ali bulungi. Amawulire ge tulina olunaku olwaleero ga nnaku, naye ate tuba tulina okuba nti tugabawa. Eddie Kenzo gwe tuba tusookerako ne mukyala we Fiona Nyamutoolo nga baneeno bafumbo era nga bakafumbiriganwa omwaka guno gwe nnyini wabula balina n'omwana, nakyo tokyerabira. Baakola omukolo balina n'omwana. So Eddie Kenzo yawasa Minisita Fiona Nyamutoolo, naye bavuddeyo olunaku olwaliro mu katambi akatambula ku social media nga bibaza Katonda okubasobozesa okuwona akabenje oba okuwona okufiira mu kabenje. Eddie Kenzo yali avuga emmotoka eyafuna accident. Yali ne mukyala we Fiona Nyamutoolo nga bagendeyo Masaka gye baafunira akabenje. Ne bavuddeyo ne bibaza Katonda okubawa second chance. Ne bibaza Katonda okuba omukisa omulala okulivinga life, okuba omukisa omulala okuddamu okulaba ku ssanyu ly'oku nsi. Otherwise bandibadde bafa, naye so beebaliza Katonda okuba nti ate yabayamba, nase okuba nti ate abawa obulamu obwokubiri. Ekirungi ennyo eddala okuba nti ate kubanga Eddie Kenzo omuyimbi w'amaanyi, so ate Uganda ekyamwetaaga wavaayo n'abanga munnaye tebigenze bubi, ate Uganda eba efiirwa. So ayo nga tuvuddeyo, ate omukyala amanyiddwa nga Susan Makula Bujingo, ngono ye mukyala wa Pastor Aloysius Bujingo owa Kanani bambi. Olunaku olw'ejjo ebintu tebitambudde bulungi, omwezi guno tegumutambulidde bulungi. Yafiiriddwako maama we, ate nga ne gye buvuddeko awo waliwo social media ebadde emuli bubi, bwe yayawukanye ne Pastor Bujingo, biki baamugobye, yakwadde Pastor Bujingo mu bwenzi, bintu bibadde bingi bibadde bigenda mu maaso mu bulamu bwa Susan Bujingo. Naye tumusaasire kubanga yafiiriddwako maama we amuzaalira ddala. So mawulire mabi nnyo. Era olunaku olwaleero bali mu lumbe wali mu maka g'abazadde be, era nga amawulire gano ag'okufa kwa maama wa Susan Makula gakakasiddwa omu ku bali ku lusegere lwa Pastor Aloysius Bujingo, era ng'akola ku mukutu ogwa Salt Media, yavuddeyo n'akakasa amawulire gano. So wenjogera kati buli omu akitegere nti Susan Makula yafiiriddwako maama we. Kitalo nnyo, kitalo ddala ku sayidi eyo. Katongere okuba nti ate tumusabira ayongere okuba nti ate aguma. Yomanye okuviirwako omuzadde akuzaala nakyo si kirungi. It's a very depressing situation oba okitegeera. Naye nga ge mawulire agaliwo essaawa zino eno. So genda maaso n'okuba nti oyongera okutugoberera, ssaako n'okuba nti ate otufollowinga CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mbaagala nnyo.